kweka kweka niwe nale mulero nkwaniriza nate ogwe mukwano gwaffe atugoberera updates. Omukulu Alien Skin olunaku olw'eggulo yalabiseeko ng'ali mu kuba ng'akubira ennyimba abawagizi b'ekibiina ekya NRM era nga ono olunaku olw'eggulo officially yalangiridde okuba nga yeegasse ku kibiina kino ekya National Resistance Movement. Olunaku olw'eggulo nga President Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okuba nga ate aweebwa certificate mu butongole okuba nga yeetaba mu kalulu k'omwaka gw'2026 nga presidential candidate ng'akiikirira ekibiina ekya NRM. Kakati olunaku olw'eggulo ekololo abawagizi b'ekibiina ekya NRM babaddeyo mu bungi wano nno nga bagenze okulaga omukwano President Yoweri Kaguta Museveni okuba nga yanominatingiddwa olunaku olw'eggulo. Kakati abayimbi ab'enjawulo babaddeyo ku mukolo guno nga basanyusa abawagizi ba NRM era nga n'omukulu Alien Skin yabaddeyo ku mukolo guno. Wabula Alien Skin yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti officially yeegasse ku kibiina ekya NRM. Wabula tujjukira bulungi nti Alien Skin poliisi emuyigga oluvannyuma lw'okuba nga waliwo memba owa Fangon Forest amanyikiddwa nga Wilfred Namuwaya ekigambibwa nti omuntu ono yafudde mu ngeri etanaba kuba nga etegeerekeka. Ab'ebyokwerinda bagamba nti omuntu ono yafudde Wilfred Namuwaya kigambibwa nti yali mu maka ge, yali waka w'abeera Ndeeba ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogw'omwenda. Wabula waliwo abantu abaamukima ewaka nga bano baali bagamba nti omukulu Alien Skin yabasindise okukima omuntu ono. Oluvannyuma omuntu ono yasangibwa ng'ali mu mbeera mbi nga ajjudde ebisago, ajjudde ebiwundu, tategeerekeka. Yatwalibwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi wabula oluvannyuma omuntu ono teyasobola okuba nga asimatuka. Kakati Alien Skin poliisi egamba nti emunoonya abitebye annyonnyole enfa ey'omuntu ono era annyonnyole lwaki aba yeenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'omuntu. Stay tuned.